TNT Films yeresa akatandika. The BBC and Fox TV Juliana agrees ne Dailan bebakuletedde akatandika bazannye mu sinema bakayise da gulidi tewali budde London England New York America yonna bagikulengeza Kampala Africa ne bagamba nti Aliyati Kazakhstan jetandikidde sinema Aliyati Kazakhstan mu Luganda Kazakhstan omanyinze mba wabulamu sibamma kirowoozo ne kali akamwe nkaba wako Luganda niye atenga nako oluzungu kabaayo tulutandikidde mu Aliyati Kazakhstan mu Luganda Kazakhstan nga waliyo mwanajja na wuno muyisiraamu akutte kubayerekedde banne munaatusaasira ebintu byogeranga etubirabye bwe baba bakutte muyisiraamu n'ayorekera aye sijja kugamba mu Museveni fide wuno omuyisiraamu akutte kubayerekedde Ajati bw'atuuka eno neeyambula Bernard Hill bonna mukatandika byafaayo bya sinema eno abamu bagiwula kuba yinja butusenyweko London Heathrow Airport ne bagamba nti Jamie Redgrave bamugaleeta ensawo tugikebere ate nga James Lema naye nga mwali mu sinema etandika bintu byali aleese babyekebejja balaba ayina biki lipstick tutandika butandisi wetegereze sinema Peter Malek bonna mu sinema etandika n'abaako byakwata mu kasawo n'abiweereza Rasta do etandika firimu ebabbali bakulengeza tipoti za chai mu London Hamilton Hotel Oleka Krupa ne Alec David ene ya bunkenke ate nga ya butundu bana Mariz bana mu ntandikwa tulengera nga aliwo akutte tipoti za chai entuufu n'azibbawo azibbyewo n'azolekeza erudda njagala weetegereze ennyo kali ku ntandikwa yaako era nga tugenda maaso nagambye akatandika nga baakayisaani gulede Hamilton Groove Hotel tulengedde nga tipoti za chai zibbiddwa entuufu ezirina okukozesebwa waliwo azitutte azitwalidde ki yentandikwa ya sinema Rastado bamuleetera tipoti zino bwe bazimuleetera n'azolekeza erudda njagala weetegereze nnyo abalambuzi baali batuuka mu London Hamilton Hotel ono ye muvubuka omuto akoze ku mulimu gw'okukyusa tipoti n'atandika okubalirira obudde byafaayo byakasinema kano mwafunako akatundu kano akasooka obulala ne bubula Ice P yabukukunuddeyo okusinza connection ezaffe ez'omulembe tulina mu kufuna firimu ez'obutundu zasobodde tuleetera grid era tugifunye obutundu bwonna ne tukatandikira ddala okuva ku part 1 okusobola okukategeera obulungi ennyo grid part 1 etandise baana balenzi babano bawalabu linda topapa balina taaba babipapiramu okwetegereza ngali abali basembedde kasenga akamu omwali abawalabu abo wali abaana abato bano basembedde boolekera kono ekisumuluzo kyange nkyerabiddeyo bamugamba ddayo onoonye ekisumuluzo katandika butandisi gulidi eyina obutundu akatali kamu wabula obuwerako ne baleeta tipoti za chai eri twalengedde tipoti entuufu zaggiddwawo kati abaana babanene bali musajja atanoonya ekisumuluzo ono waikakkana bagayi bali mukubo bajja we banaatuuka wano wansi nga bakwasa entezo abadde abanja ye muto tipoti tebannazireeta kati omuto abadde abanjizza mu kubanja bamugamba kakkana bali bajja kwatirirako naye n'agumiikiriza baatandika okuddira tipoti za chai ne baziwayalingamu bbomu baana babano bawalabu baddidde tipoti eza chai woobikkulira bwotofuke chai bomu ebeera erina okubaluka naye ng'ate bbomu ze bakolako namuzisa ne bajjayo gaasi masiki ez'omukka gw'obuto ono agenda banga tekimutuuka n'akikanyuga eri banne njagala weetegereze ennyo bapanga bbomu zino ez'omukka gw'obuto byebyokulwanyisa ebyowulira omuzungu byagamba nti biological weapon byamukka ogw'obutwa biological weapon n'akwata omwali emikka egyo egy'obulabe batakula ono alinawo ono yali alina sigala n'agenda agwa akakebe ne kagenda kafulumya omukka gw'obuto omukale gulyo kaguyiika banaye bayagala badduke laba ono waggula oluggi abantu abali mu Hamilton Groove Hotel embeera banaye
ono agenda olengera ng'embeera etabuse maneja yalengera abaali bali ku mulirwano bonna bonna ng'embeera ebakayidde omukka gwe gusanga yakutuka gwe nyabo tolinda vaayo leeta omwana oyo yakwata omwana musajja wattu ye mulenzi omuntu abadde akoze ku chatipoti yataasa omutono amusebweru naye n'atandika yeetaasa erulwe ewannyo waabo ekiro lantan bungereza eri gy'owulira eri bawayini runi netiyeri enuli gy'abeera okay yeye gye tuli ebungereza katugende maaso ne sinema Whose idea was that? Ani yalese ekirowoozo kino Thought it might come in handy if we got peckish or thirsty. twabadde tugamba etakwate ku bintu bino bijja genda bibi ono ye Derek Jennings director wa counterterrorism MI5 ekitongole kiri wansi wa MI6 bambega babungereza ab'omulembe ennyo MI5 waye tuyina ki batuuse bakafulyu uliriza bakafulyu batuuse baagala kumanya ki ekigenda mu maaso bakabiri tumukunoonyereza baagala bategere ekigenda mu maaso mu ngeri yonna abaana abato abadde baze okucakala baakutukidde wano emirambo girengera ababadde baagala okudduka abawalabu ababadde badduka nabo baakutuse akatandika bakayita grade katandika butandisa ate nga tugenda mu maaso ne grade ya butondo terrorism ababadde bakola ku kyokutega nabo babadde bagitega bannaabwe katonda n'agamba tejja kutuuka Derek yali alaba oyinza okwagala n'omweyitiro li inspector Derek wammwe owedda gwe mwalabanga mu bufirimu obwo bwa inspector Derek Bad. kibi nnyo Come into it. This is our worst nightmare. yamugamba kibi oba osaaga kino kye kisinga obukambwe tudde eri Addison Ad Benoyi CEO HBI Energy The Saudi Arabian government they put a stranglehold on the global economy. mukulu You must ali ku mawulire gwe bayita Addison naye nga tumulengedde mabbali wano eno ali mukwano ne muwala jjana gwe baali baagalana naye oil imports sajja akola ku byamaanyi ga mu ttaka g'amafuta 5%. kale nga tumulengera ku TV nga nnyonnyola ngeri ki gye baagala okubeera nga batandika okugula amafuta g'abasajja abo abafirika muwala jjana yajjako TV I can't get enough of you. yambuuza nkooyeko omuwala siyinza kukoowa ekyo tekiriiyo nkooye wa TV abaali awo ng'essimu katonda ng'omuntu ng'alabye ye mwalajjana Melanie Jackson director counterterrorism National Security Council NSC baamuyita tulina ki CIA is checking the neo-Wahhabis, Hamas, Abu Sayyaf, MI5's looking at VX mustard. aba CIA bakebera okulaba Abu Sayyaf atuuseewa aba MI5 balina bomu namuzise yagudde mu London baagala kebera mu kagwa buto baweegule kaabakulu mu America tunoonyereze tulabe America kigikwatirako twaddako erudda mu Queens New York City Game over? waayo omupiira guwedde 12 years to play one game and you say baseball is slow? emyaka 12 n'ogamba nti omuzannyo oguzannyibwa ogusinga okutambula empola baseball Little man conked out before halftime. I tried waking him, but owaayi boyi yeebase nga halftime tennaggwa ngezezaako mu simule naye talabye second half ye mutotooto Hey, is it over? guwedde omupiira man, Duke won. nabo nga abadukisi bawangudde How many times have you seen that game? kati muwala gye yambuuza wakalaba omuzannyo gwe emirundi emeka alaba ogwo gwokka buli lunaku myaka 12 alaba mupiira gwe gumu ogwo alaba basketball Come on, big guy. ate nga maaki alabeemu ey'abadukisi ne ba Henry. ono Kanale Max Kanale special agent in charge FBI New York Joint Terrorism Task Force naye baamukubira essimu nga bamwetaaga I'm on my way. n'agamba ndi mukubo nzija What is it? ye Max Kanale Attack in London. waliwo olulumbaganyo lubaddewo mu London bagamba nti ekyokulwanyisa eky'omukago obuto eky'obulabe ennyo kyabaluse mu hotel Hamilton Grove Hotel e Bungereza Gonna be alright. ono oba bulungi nga nkuleseewo It's like the first time. muwala gye namugamba nti buli kaseera we kijja gubeeranga gwe mulundi ogusoose ate nnyo ebikwatagana ebbomu bino nga tewali amanyirwaki tudda mu London ku kitongole kya MI6 ate abakulu ku MI5 njagala ontegeere bulungi You've done well. 19 dead. weebale kola okoze bulungi nnyo
Chewakese omukago obutagwa abadde genda kujja ye mwanajjana Emily Tathill, Chief of Counterterrorism mu MI6. Hamilton Grove Hotel, Conference of Jewish and Muslim Educators. Bamugamba nti wabaddewo olukiiko oluliko abasajja abajju ababadde abasomesa abajju n'abayonaani nga bagenda kubeera ku Hamilton Grove Hotel. Kirabika bomu yabadde yakuba bo. Sarah Menno's our premier agent in the region. If he goes back in now, we could lose him. Labayo bwe tukwata Menno addeyo aketta abasajja bano ye muntu gwe tulinawo omutawaana waddayo kati bayinza omutta. This isn't the first time you've been warned against forming emotional attachments with your operatives. Kati omukulu yamugamba nti Emily guno si gwe mulundi ogusoose okugaana okuteekawo embeera ey'okweraliikirira abantu b'okozesa ku mirimu. Menno musindika akette oba bomu eno ekyaliyo. Market in Biokem was a ticking bomb. Ogenda okwetegereza ngo ni mukulu gwe bayita Menno, Covert Intelligence Operative MI6, mbega wa MI6. Enough. Should have taken more chances. Push Dimitri harder order. Menno's. Kale agamba nandibadde bankaka Dimitri nanyongera bwina omulala. Is this London cell terminated or is it still active? Menno twagala kumanya abasajja ababadde ne bomu eno babadde bokka oba wakyaliyo ekibinja ekirala kibayita seelo. Kwegamba abasajja abatujju bakolera mu cells babeera n'akabinja nga kalina okutulugunya ensi okugyetooloola. Baagala kumanya akabinja kabadde kamu oba bawerako. Happy here. Menno yagamba ndi musanyufu wano. Friends. Mukyala nga afunye emikwano empya. Rugby. N'omwana yatandise okubeera n'emikwano emijja. You don't have to promise me anything. Kale yamugamba Emily tekikwetagisa kunsuubiza kintu na kimu. Would go back in anyway. Nze nja kuddayo mbege teweeraliikirira. Baali bamukwano nnyo ne Emily Tathill, mbega wa Bungereza omutendeko wa MI6. Tudda ku NSC, National Security Council, kakiiko katudda kala ku byokwerinda mu America. Agamba mutuuseewa ku mbeera y'Obungereza Kathleen Cross, Chief wa National Security. Acton Sandeman, Deputy Director wa Counterterrorism mu CIA. Canvassing our field agents and reviewing the SIGINT. Tumaze okwogerako ne bambega baffe era tulina bwino wuuno. Ono Elwaza Michaels, mbega wa CIA. Threat to US assets. Agamba bwe twetegereza ekibadde Bungereza tekiraliikiriza amatwale ga Amerika. Jama'a Islamiyya. Tusuubira nti ekibinja ekyakoze kino bakiyita kya Jama'a Islamiyya. I've called in Max Cannery from New York. Nango wa FBI nayise Max Cannery okuva mu New York Award Masters. And Task Force Special Agent in charge. Kale nga ye mukulu gwe tulina akulembedde ebyokuketta mu New York. FBI. He had nothing on the radar screen. Ffe tulina kye twategedde ku bomu yakubye mu London. What have you got? With all respect, aba National Security Council mulina wooti. agree that there is no immediate threat to our citizens and interests. Maama wange nze sikkiriza nti nno ekyatuuse mu London tekyeraliikiriza B'Amerika. If I may. Nandibadde nkunnyonnyola nnyabo. Sarin incident here demands we quit the usual squabbling and turf wars. Embeera eri y'Obungereza essaawa eno tusindikiriza okubeera nga tutandika okubeera nga twetegekera entalo ez'okulwanyisa abatujjuuliriza. Basis being off limits or information being hoarded has got to stop. Kati ekintu ky'okubeera nga buli kibinja kibeera ne bwino ne kimutereka ekyo kirina okukoma leero. CIA, FBI and defense. Era mbadde nsaba olwayo tukolewo akabinja ak'enjawulo akalimu wa CIA, wa FBI ne Secretary of Defense. Team will bypass their own agency hierarchy. Kati ng'akabinja akagenda kubeera nga tekagoberera mateeka ga kibinja kyako kugamba ng'omukozi tagoberera kampuni gy'akolera wabula nga tukolera wamu ng'abaserikale ba Amerika. Layoff Acton. Acton Sirika. Talking about. Muwalajjana kyayogerako nsonga nkulu Mark Kalia, Senior Director Counterterrorism. Of procedure and we don't need a cockamamie pop-up team. Tetwetaaga gatta bibinja bya gavumenti kubeera nga tuketta abatujju. Acton aganye wa CIA. Uliriza. You knew about the sarin? Oyagala tugamba wategedde ku ky'omukka gwa Salini. Information we had no way of authenticating it. Fa aba CIA twabadde ne bwina akwata ku Salini gas eyakubye mu London naye twadde tulina bukakafu nti agenda kwokya. The Pentagon cutting through all kinds of log jams between the services. Such an ad hoc team is created. I should lead it. Nze kyendaba. I'm the one to propose it, Acton. Bwe tuba tugenda teekawo akabinja akayigga. Nandibadde nze kakulembera omukulu yamugamba oba gwaleese ekirowoozo kakulembere. Symbiosis, but I see no change. Kati omukulu yabagamba ntulwana nnyo okulaba nga teekawo enkolagana mu bibinja bya gavumenti naye siraba nkyukakyuka. Rosa Michaels and Max Cannery. Mbadde nsaba mpe Rosa Michaels ne Max Cannery. MI6 into the loop. Keep in mind they've been at this longer than we have and they presently feel like they're riding in the rumble seat. Mmere ne bamugamba nti kati weeralibira akabinja ogenda kakolawo naye ogenda leeta bambega ba MI6 babeere nga bakolagana naawe ate weerabira bye basoose okumanya ku kintu kino. Tudda mu Cairo, Egypt. Tugenda maaso ne sinema. Cairo, Egypt.
ogenda okwetegereza nga toba dokita Rajibu Mutalo akola ku Rajibu Free Clinic eddwaliro la Rajibu erijjanjabira obwereere mu Cairo, Egypt. Tugenda maaso ne sinema katolekedde Africa. Dokita agenda maaso n'okujjanjaba wabula agenda okubaako ne kyalengera omu ku basawo be yali alina. Mune Dokita nsaba onnyambe. Mutabani wange embeera si nnungi. Wamwadde penicillin nti ye twetaaga kefotoxini. Musawo mwana n'atereera munnaye ensonyiwa. Balina eddagala lye beetaaga naye tebalirina. Tetulina madagala gamala. Beetaaga kefotoxini okubeera nga bajjanja abantu batereere. Dokita yayolekera Rajibu Mutalo. I wanted to wear a hijab to work. Njagala ogambe mukwano gwe yayambala ijabu nga ajja okukola. Who doesn't share your understanding of Sharia. Namugamba neddaleka naawe oli dokita munnaffe mukyala mutendeke ate muyigirize. Ye ntegeera ya Sharia ndala tagitegeeranga ggwe. Omwegomba. Asi mukazi mutuufu gyendi twala eri. Or for this clinic either. Ate si mukazi mutuufu kubeera mu klinika eno. Spending time with the men in your Jamahad meetings has done little for your tolerance. Akadde k'omaze ng'ogenda mu meeting z'Abaganda bo ndaba tonnaziika kubeera muntu mulamu. Yamugamba oyagala okutegeera ebikwata ku meetings ezo neegattako. Mwannyina yamugamba nedda oyagala gavumenti etandika okutuketta batusaleka amadagala tubeere nga tufuna buyambi. Abalwadde baffe banaalagawa ani anaabalabirira. Anti nange sobola kubeera nga nsulawo nzikiriza yange olw'okubanga waliwo embeera ey'enjawulo. Keila must respect our practices if she's to continue working here. Labayo Keila ateekeddwa okugondera amateeka gaffe bw'aba ayagala kusigala nga akola wano. Ne Keila ayambala nga Abamerika baagala ayambala esharia agobera esharia lo jangu baagala ayambala hijabu. Bamuweereza akabaluwa dokita bwe baakamuweereza ng'ali omulwadde amwetaaga n'akwatako n'ayerekerayo. A sense memory, a welcome reminder of when we fought. Namugamba lwonkwatako mu biwundu ebyo nzijukira ekadde ke twalananga entalo. Memory, love, even faith. Nenzijukira omukwano ogwo ogw'olutalo enzikiriza gye nalina. Waliyo wataasa abasirikale bangi nnyo dokita. Olina ekitone ekiteetaaga kubuusabuusa dokita. Wawonya omubiri gwange ate n'okuuma enzikiriza yange. Enzikiriza ki? Otta abantu ba bulijjo ate abasiraamu. Sinze nateze bbomu y'e London. Yusuf Nasaria, former Al-Qaeda commander. Abamba mweyitira Muhammad. Wetegereze. What are you doing in Cairo? I haven't abandoned the movement, Raghib. Okola ki mu Cairo? Success as a fugitive. Muganda nge nze sinnava mu nzikiriza yaffe ya Kiisiraamu. Nteekeddwa okubeera nga mbonereza omukafiruuna. Wuliriza. I have been organizing. Mbadde ntegeka ekibinja. To take on your oppressors. Okubeera nga ntwala abo ababatulugunya. What happened in London was an abomination. Kale oli mutuufu ekyatuuse e Bungereza kyabadde kikyamu. Okugulu kwo kwateredde yambala. I see your sister as well. Muganda omulaba munyirivu. Talina tabbu. She doesn't like me. Naye alabika tanjagala. Naye nze ndowooza akutya buti. Are you afraid also? Ate ggwe naawe ontya. Our old argument. First the revolution, my friend. Tusooke teekawo nkyukakyuka muganda wange. Decide what the state should be. Kati awo tunaasala gavumenti eribeera yaki? Oba eribeera y'abantu oba y'amagye. Naye ngwe okusooka tuteekewo enkyukakyuka mu bantu. The government and the Western drug companies control the distribution of antibiotics. Naabanga mutawana gwe nina sirina madagala gavumenti n'Abamerika abo be bafuga kuleeta amadagala. Yambuza agala ddagala ki? Neetaaga kefotoxini. Kina neetaagisa sente ki? Sente meka? I will not become a member of your new organization. Nedda ssebo sigenda kwegatta ku kibinja kyo ky'abatujju ekipya. Owulira sikyayagala kubeera mutujju. Katonda abeere naawe. Tudde lwasa Michaels. And you're the CIA's best Mideast analyst.
bangambye mu CIA gwe analyst gwe balina yategeera okuba asinga okuba omutawaana. Though I don't agree with some of your assessments, I always find your... kale yadde ebimu ku bintu by'ogamba by'owandiikako nze sikkiriziganya nabyo naye era oli musajja mukozi. That Islam is the religion of the oppressed. Nina eŋŋambo enjogera egamba nti Obuyisiraamu ddiini y'abo abatulugunyizibwa. To me, Islam is one thing. Eri nze Fear. Obuyisiraamu kiri ekintu kimu butiitiizi. Stand up and say that killing people is the work of the devil. Paka ne muli yeesimbawo ne mugamba nti okutta abantu mirimu gya sitaani. Do say whatever she wants. Ne muleka omukazi n'ayogera n'akola n'ayambala ky'ayagala. Awo Obuyisiraamu ojja bukkiririzaamu. Bother to ask a Muslim woman if she feels oppressed? Wali ofuddeyo okubuuza ku bakazi Abayisiraamu oba awulira atulugunyiziddwa okwambala hijaabu? Are you then saying all 1 billion are criminal? Kati oyagala gamba nti abantu biliyoni nnamba bonna bamenyi b'amateeka. An entire religion by the actions of a fundamentalist faction. Oyinza otokeera enkya n'olamula eddiini yonna n'ogamba mumbi olw'abantu abatininnyo abatujju. Of the KKK. Watanga nange nkedde enkya ne namula Abakatuliki nga nsinziira ku bali abaasookedda abattanga Abasiraamu. Some of the greatest contributions to the culture of the world. Weerabidde nti Obuyisiraamu buyambye nnyo kuuma ebyobuwangwa mu nsi. You naye abantu nga ggwe were judged by a worst example. Abasobola okubeera nga mulamula Obuyisiraamu nga musinziira ku byokulabirako ebisingayo obubi. We are judged by the worst example. No. Gwoteesa ki? Onyumirwa nti That's the point. The point being? Ensonga eri bbali kono nsonga ki? I lost my best friend in the World Trade Center. Ze nsonga gye nnina nti mu World Trade Center mwafiira mu mukwano gwange nsinga okwagala. He was just a guy going to work. Yali agenze kukola. He took the elevator up. N'alinnya lift n'ayambuka. Down. Naye teyasobola kugirinnya kudda. We buried his leg. Twaziikako kugulu kwe. That's what was left. Kyekyo ekyali kisigadde ku mubiri omulamba. Yali asigazza kugulu. That's just one reason why I will never stop going after these guys. Kale nze ne ngamba y'ensonga yokka gye nnina lwaki sigenda kulekeraawo kuyigga batujju. It's hard to remember that your mission is to drain the swamp. N'amugamba ekyo kibaawo buli ogenda okuvuba teweerabira nti no mission yo yakuyigga nnyanja butasigalamu kantu. Siraamu yamanyi ono tawena. Max Kanale. I've already been in contact with Derek Jennings from MI5. Nina omuntu gwe ngenda okwogerako naye gwe bayita Derek Jennings wa MI5. Yali mukwano gwange kuva dda ajja kutuyamba okufuna kye twagala e Bungereza. We're up against. Banne njagala tumanye ki kye tuketta. To set me right. I can't believe people would do this. Tudda kugia Boni Michigan. Muzee agamba siwa kikisa ati abantu basobola okukola kino. Ono mwana omuto muyita Kazimo mu Chechen. Ava Chechenia naye nga muyizi ali mu America mu Chechenia. Look at the engine. Girengere bwenyirira bayingini yaayo. Olagawo. Okay, if I take the caddy? Ngenda kusaala. Ufaye singa ntwala ku motoka yo. Someone's got a problem with caddy? Chichi oyina omutawana ne motoka yo. Don't be such a wise guy. He's a customer. Towegeziwa zoli customer. I'm proud to be a Muslim. Ayinze nnenyumiriza mu kubeera omusiraamu oba customer tekinkwatako. Okusaala nina okwewaana nti ngenda kusaala. Akaana nga keeraga kano. Tugenda maaso ne sinema. Tuddako erudda. Tuddako erudda. Ogenda maaso ne grid ey'abatondo. Wali ku part 1. Obitegeere binagwera wa Saudi Arabia. Okulina na border eya Yemen. Near Yemen border. Tugenda maaso ne grid. The movie. Wali omukulu atuuka mu Benz. Bw'atuuka Allah Julaidini fundamentalist ate nga mugagga ow'amafuta Bashara yalemereddwa bubi nnyo. Muyinza muto okuleka omusajja omukadde ng'oyo okukolayo pulaani yonna.
kati nga kiki twesigama ku ggwe ودماء أسرتي على الرمال. For 2 years, gw'osobola n'okuyiwa omusaayi gwa famire yange. the first step is a small strike against the Western oil interests in Nigeria. N'amugamba nze mbadde nteesa nga ntegese ntegeka okutandikirako tusooke tulumba amatwale g'Abamerika ge batandise okubeera nga baagala okuteeka ssente mu mafuta g'e Nigeria. Dependency on Arab oil. N'agamba Abamerika baagala tandika kusima mafuta mu Nigeria balekerawo okwesigama ku mafuta g'Abawalabu. Mbadde njaga tubalage nti nno n'aba Nigeria basiraamu. Kanaawe omanyi obusiraamu. You ever stepped foot in a mosque? Naye wali ogenzeeko mu muzikiti. Tonvuma. It's you and your OPEC friends that hoard the great gift of oil while our brothers starve and die in the streets. Muhammad yamugamba nti nno teweerabira nti ggwe n'emikwano gye egya OPEC egikola ku byamafuta mwe mubeera ne ssente nga ffe baganda baffe abasiraamu bali mu nnaku bafa. On Nigeria with simultaneous attacks on the American and British oil infrastructure. Mbadde njagala nkwate ku bungene Nigeria ntandika okuba ebizimbe n'ebintu ebyenjawulo eby'Abamerika ebikola ku byamafuta mu Nigeria. Collapse the oil-driven economy of the West. Tomanyi ekyo kijja kutuwayamba okubeera nga tukutula Abamerika okubeera nga bafuna ssente z'amafuta. God will accept your repentance for your many sins. Tomanyi osanga singa onowaagira ekikwekweto kyange Katonda ayinza okukusonyiwa nakkiriza ekisonyiwo ekyo ku bibi ebingi by'okoze. Kono inshallah Katonda nga bw'ayagadde. Langley, Virginia, CIA headquarters. You got a date with the box next week. Owaye ogenda sinkana ekyuma kino eky'ebibuuzo wiiki ejja. Last year. Mbadde ngamba namaliriza ekyuma omwaka ogwaggwa. Imagination, or do Muslim analysts take more heat? Naye lwaki buli mujjira nga ndi musajja musiraamu lwaki muntulugunya nnyo? Behind my back with your new NSC pals. Njagala nkusuubiza akantu kamu. Bwe munaatandika okubeera nga munketta ne banno bwe watandise okukola n'aba NSC nja kukuba emiggo. This team belongs under the agency's purview. My purview. N'amugala baye njagala otegeere kimu. Remember who you work for. Toweerabira ne gw'okolera ng'oli n'aba NSC. Lwaza Michaels yagenze kali akabinja ka National Security Council. Katudde Bungereza. Found a lot of betting slips in your flat, Jeremy. Waye Jeremy nga yeto wagenze mu kalina gy'osobola twasanzeeyo kaadi z'amatatu nnyingi, kaadi za zzaala. Other than to any political or religious ideology. Ate simanyi oba olina akabinja k'ogwamwaka ebyobufuzi. 300, 375 and 500 pounds on football matches. Twalabye nga wasiba ssente 350, 400, 500 ku mpiira ne bakulya. I've been lucky. Tomanyi ambadde munnamukisa osanga kyekinzanyisa zzaala. Well, there's us, Jeremy. Wali ensonga endala Jeremy. Is that you were away from your position at the hotel. Kiraga nti wasukka wali olina okubeera mu woteeri. Boss thought you needed to be for just an ordinary fact break. Mukadde akatini ennyo ng'ate ogamba wali ogenze kuwummulamu. Because just found a way out of some horrendous gambling debts. Tetumanyi oba wali otambudde genda kusiba ssente matatu naye oba ki ekyali kikujja mu woteeri tewali akimanyi. Misguided principle of protecting the people who paid you. Baamugamba tumanyi olabika olina ekizibu okuuma abantu abaakusasula. Naye nze njagala obeeko ne ky'omanya. They intended you to die. Baali baagala ofe. Inside everyone else. N'abalala bonna baali mu woteeri baffe. They did. Era nga wekyakolebwa. Kati oyinza obbakuuma nga tokimanyi nti baali baagala kutta. You understand what I'm saying? Otegeera kye twogerako muvubuka muto. Deaths. Baali baagala mirambo. Mine. Naye ate nze ne munnange wano twagala kuyamba Jeremy. The pram to safety. See, human life means nothing to these people. Kati manya bumanya nti omusaayi gw'abantu tegulina kye gutegeeza eri abantu bano. To get to wherever they believe they're going. Baali baagala okufuna ekyo kyonna kye baali bakkiririzaamu mu ngeri yonna oba batya bo baali bakyagala. Nga tebafuddeeyo oba abantu bafudde bameka oba emirambo emeka egigudde Jeremy. Naye ffe twagala kuyamba. Bambi. He came up to me at my local bookies. Black guy. Waliwo gayi yajjanga muddugavu. Mixed race. Kale siganye wa kabira bbiri. Exchange money outside. Ng'alina ebiviri ebiwanvu. Twawanyisiganya ddiiru nga tuwanyisiganyiza bweru wa woteeri. So that became the arrangement. Name? Erinnya lye. No names. No numbers. Tewaali mannya yadde ennamba z'essimu. No nothing. Tewaali kintu kyonna naye nga gayi yalina dreads. Yalina ebiviiri ebyo by'abalasita. Covering that stretch of road. Katukebere kamera ezaali ziketta oluguudo luno tulaba tunalaba gayi oyo owa dreads. Zaaleeta mwana mulenzi Max Canale okuva mu America.
Derek yali amumanyi. Kiki muganda wange? So what do you got? Olinawo ki? He's just a Joe. Works at the Hamilton Grove Hotel. Kali awo kalinzi kato kakolanga ku Hamilton Grove Hotel. The sarin delivery vessels. Baakeyambisizza okubeera nga baleeta emmaali. One of the dead, a chap called Bashara. Naye omu ku baafudde twamutegedde nga bamuyita Bashara abadde mutujja okumala emyaka egiwerako. Ate nga yakolanga ne Al-Qaeda network. Al-Qaeda eya Bin Laden. So what's going on? Kati ki ekigenda maaso? It's all part of something bigger or what? Abamerika basuubira kino ekintu ky'amaanyi. And I'm not here for the Bureau. Namwe asizze nga wa FBI. Really? Leero ndi kulooni mu NS mbu bamusindise kulooni ng'omuzannyi banamugaba kulooni mu Manchester. Munu bamusindise kulooni okuva mu FBI ne bamusindika mu National Security Council. Tudda mu America, Washington. Right. Muwala Janet Jackson ali ne bbaawe. Bbaawe y'omu ku bagagga abakulembedde kampuni ezisima amafuta. Scramble. You're resilient. Tough as nails, I know. Mwana mulenzi Addison Deloy. Can we leave? Tugende. You're not hungry. Njala tekuluma. Not for food. Enjala ennuma si ya mmere. You're amazing. Nga kyewuunyisa. Because I lose myself so easily with you. Kiki olw'okubanga nzigwamu nnyo embeera naawe. I'm single-minded, can be so. Neewuunya nnyo omukazi nga ggwe alina emirimu egy'enjawulo egy'ebbeeyi okubanga osobola okubeera obuvunaanyizibwa mu mukwano. Nakyewuunya nnyo. I have a flight to catch in 2 hours. Naye nnenya nje ngenda okulinnya mu ssaawa 2. Going anywhere without you? Yileka ennyonyi tejja kusimbula nga toliiwo. Omwami agamba alina gy'agenda mu ssaawa 2. Where's the stuff? Well, they didn't exactly pull the instructions down off the internet and mix it in their own bath. Baleeta Max Canale bamulage embeera eyabaddewo. Weapons grade stuff. Bino byakulwanyisa biri eby'omutawaana by'owulira. Omukka ogw'obuto gwe bayita salini guzuuliddwa nga gwabadde mu tipooti muno nga babadde bagenda guteekamu bagende bagukube mu bantu ababadde abasomesa abayonaani n'abasajja abaju. Even more sick or dying. Singa omukka ogwo gwabadde gutegekeddwa mu bbomu gwabadde gusobola okutta abawerako abayimiriddewo ate abalala babadde bagenda kulwala. Bweraliikirivu bw'amaanyi tuli London. Abamerika n'abazze ne beegatta mu kikwekweto. Ono Derek Jennings ne mwana mulenzi Max Canale. I'm feeling a lot of guilt, Derek. Mbulirewo we mwana gunsinga. I'm my best friend's shoes. Ninganga ayambadde engatto za mukwano gwange engeri gye ndi ne mukyala waate nga mukwano gwange yafa. You'll sort it out. Yamugamba tujja kuguma ojja bimanyiira. Omukyala gwali naye namwandu wa mukwano gwe naye mutaka agamba nti mbulira ekintu kinumiriza ngamba yiyi ninganga yabba mukyala wa mukwano gwange. Son of an absentee father myself, I wouldn't wish that on any kid. Bayitaayita ebabo ky'ebifaananyi ogenda okwetegerezanga nigga ayina olumbaaya yalwa kamera last MI5 situation base bingo oyo tumulina oyo ye muntu eyaleetedde Jeremy Diiru tumanyi motoka ye bayina kamera ku buli nguudo abangereza abo n'abamerika tuli London nagambye kino ekitebe kya MI5 kiri mu poliisi abakulu abakisingako ba MI6 omwe muva bakabaka ba James Bond njagala obirabe ng'obitegera London Hackney nga bategedde n'amapuleeti y'emmotoka bamanya gyebeera BMW ne baleeta ebyuma Bungereza MI5 Rastado talina kyamanyi ali ku muzika akoona naye nga zireese kiri ekitwala omunaku olaba gulidi katundu kasooka ate ng'obutundu bwonna tubulina kati gwe laba kano ow'ekibanda mubanja nze nkyaŋŋambye enjagala Ice P yaŋŋambye weeri n'okumukuba mukubi ajja gireeta towenyenya baamukuba amasannyalaze towenyenya n'ayagala akwate mundu ne bamwongera bamukubye amasannyalaze bamutwale nga mulamu ogamba tafudde Katonda wange baamukuba overdose baamukuba ekisesi okwetegereza kyabadde akwata nga ebadde kamera tebadde mundu ayayayaya ono tugiwunyisiza ate tugiwunyisiza baaba Travelers checks. abadde ne travelers checks Look fake to me. tandabikira nga mutawaana Passport. abadde ne passport nga 5
Airline tickets. abadde ne tiketi z'ennyonyi. It doesn't look like our friend Bashara was exactly planning to join the Martyrs Brigade, does it? Kono kirabika mukwano gwaffe Bashara yabadde ategese okwegatta n'omwami ono bakwatagana ne bulungi nnyo. You terminated our only live resource. Kati obujulizi bwe tubadde tulinawo bwekka mubusaanyizaawo zaleeta Emily Hill owa MI6. Now that he's deceased. Kaakati tutandika okebera ku bimukwatako kubanga ayafudde. They're not normally lethal. Bamugamba twamukubi masannyalaze tegatera kuba ga bulabe. Twabadde tumanya akwata mmundu. So we lost our only direct link to the Sarin because Kati omuntu gwe tubadde tusuubira okubanga n'atuusa ku mukka guno ogw'obuto ogwa Salini afudde olw'okubanga tubadde tusuubira agenda kwata emmundu. Dead, Ms. Emily Hill, MI6. Singa tebamupapidde abadde ajja batta mukyalaani kono nze Emily Hill. Namuga nange nze Max Canale okuva mu America. Tea Party, Mr. Canary. Oyirize kacaayi mwami Canale oba olinayo ekyenjawulo ky'oleese. Unless it's from Long Island. Nsonyiwa mamange sizze na caayi okuggyako nga bamufumbidde Kolongo Island ate ng'alimu ne ice. You'll forgive me if I don't hold my breath. Nsonyiwa ssebo bwe mba mbadde njogerera kumukumu naye mundeke mbire nga ntandika okunoonyereza. Emily Hill wa MI6. Excellent eye for composition. Waaye ng'onyumidde ekifaananyi kiki kino. Baabakubye ebikifaananyi. Derek Jennings ne Max Canale. Attach several JPEGs to his email. Abadde alina bwino gwaweereza mu email ye. Bifaananyi. These other guys. Bano baani abalala? This one's our MI5 counter-terrorist. Ono omu mumanyi mbega waffe wa MI5. Spanish and Italian counterparts. Ate ono yatuketera mu Italy. They're targeting the opposition directly. Their coverts are documented. Tebabeera nga abatujju batandise okulumba bambega baffe okwetooloola ensi. Multiple arli akhda il-Islam wa ikhwanina al-Muslimin. Wuliriza. Death, shame and disgrace to the enemies of Islam and our Muslim brothers. Okufa n'okuswala eri abalabe b'obuyisiraamu ne baganda baffe abayisiraamu. Let's see if we can find where this originates from. Katulabe tumanye message eno ebadde evaawa. Computer n'egaana. So as the deceased is a foreign national, this ball is now officially in the court of MI6. Kati nga bwe kiri nti nno omuntu gwe mussa abadde mugwira mwami mu Bungereza kati omusango gonna n'amatwale gonna gali mikono gya MI6. Balls, Derek. Ogamba takugobye ku mirimu gino. One, Max. Just the one. Max tonduulira ebyo bibaawo. Aba MI6 obuyinza babututte. Ogenda okukebera munda mu siringi nga mutaka alinayo blueprints. New York subway. Eno si ye New York subway. Enguudo eziyita mutaka mu New York City. Omutujju abadde azirina. Tudda mu Washington DC. Threat seriously, but the investigation is being directed by MI6, a woman named Okunoonyereza waliyo mukwano gwange bayita Derek abadde anyambyeko naye ate baŋŋambye nti okunoonyereza kuwambidde omukyala gwe bayita Emily Hill owa MI6 yabikola kati. Look, we're trying something new here. Kati bannaye tugezaako kintu kipya wano. Twagala kulaba nga ebibiina by'abambega bikwatagana temulaba. So tell me about the subways. Kati mumbulire ku subways. 700 miles of track make it virtually impossible. Subways zitambula mayiro ezisukka mu 1,000. Kati si kyangu kumanya mutujju waategese okuba bbomu naawe agenda okuttira omuntu. Meaning? When you think of New York, you don't think of Crown Heights or Forest Hills, you think Manhattan. Naye ate ebiseera ebisinga woba olowooza ku New York City tolowooza ku buli kitundu ekyenjawulo olowooza kazinga aka Manhattan. In any part of the city. I think they're going to nail a more populated area. Nze nsuubira nti omuntu ajja kwagala ekitundu ekisingamu abantu ate ng'ebitundu by'omu Manhattan bye bisingamu abantu. 30-something subway stops. Bwe twetegereza mulimu subway emikutu kayola weziyimirira 30 mu Manhattan kale omutujju gyayinza okwagala okulumba Aliyat Kazakhstan. Meno yaddayo abege ng'ebaamutumye. Meno aba abega muwala ne yamuba bwino n'amukuba akaama. Weetegereze nnyo kumbe kati abega ate nga naye bamubega Meno mbega abegera MI6. Waliwo post office wano bamugamba nti weeri tudda mu Cairo, Egypt olaba gulidi nga tugenda maaso olina Omutaka Ice P. Safotoxin. Nguleetedde kefotoxin. Twalira abaana eddagala. Yamugamba nkuleetedde kefotoxin. Wuuyo mutwalira abaana bajjanjabe. You do your best. Genda ogezeeko. I feel like it's emptying a sea of misery with a teacup. Hazalta Ali Hazay. Eddagala oligyewa. Base. Ndibbye ku beesi y'Amerika. We have to steal antibiotics. Tolaba nga kitwetaagisa okubba eddagala. For its own children. Okujjanjaba abaana baffe. Our people are dying. Abantu baffe bafa. And spirit. And the Americans always ready to pounce with. Abamerika bamala ne bajja ne beefuula mbu batuyamba. Economy. And we are so beaten down that we're prepared to accept their godless material. Kyokka batukubye tuweddemu tulina beetegefu okukkiriza Abamerika batuyambe nga ate ebintu byabwe tebiriimu.
tebiri mu ddiini olaba wooleesewo kigambo kyenjagalira ddala tugende tutege bbomu. We are both older and wiser. N'amugamba gwe nange twali bantu bagezi nnyo. I'm sure you already have men like that. Anze kaso ina abasirikale ab'omutawaana. Not leaders. Yabanga nina abalwanyi naye ate sirina bakulembeze. The world above suspicion. You speak their language and can blend in. N'amugamba laba gwe oyogera olulimi lwabwe osobola okubaziba amaaso. Appreciate that you value me, but the truth is I am of no use to you. Muhammad we bali kubeera ng'ompa ekitiibwa naye amazima gali nti sikyakugasa sikyasobola tega bbomu. I'm talking about Nigeria. N'amugamba tugenda mu America nze ngamba tugenda mu Nigeria. See for yourself if our visions aren't compatible. Mbadde njaga tugende nawe Nigeria weerabireko oba entegeka gye tulina mbi oba nnungi. Mbadde njaga tugende nawe mu Nigeria olabe kye tugenda okukola Abangereza n'Abamerika. There we go. Tudda mu Dearborn, Michigan, America. Yep. Always. Katonda wange. Kalo abaali wano waliwo yatuuka. Few days. This won't be training like the others. N'amugamba ogenda kwolekera kuno togenda kubeera kutendekebwanga kuli okwasooka. Kati ogenda ku mission. Wuliriza. Look forward to seeing you. Era n'omukulu Muhammad yeetegese okulaba. Abaye muliko ki? Come on, get in the picture, come. Jangu tekubimu ekifaananyi naawe. Come on. Listen, Rafi's got me another gig, so... Labaye munne Rafi andeetedde ddiiru endala. Ngendako mu weekend. Relax, this one's free. Some school in Jordan's paying. Hey, you are not using this to go back to Chechnya and fight the Russians. Tuweeyambisa akakisa kano okudde mu Chechnya okulwanyisa Abarasha. But no. Nange njagala mbalwanyise naye nedda. I swear. Ndayira eri Katonda sigenda mu lutalo. Go to the Riviera. Have some fun. Muzeeyi n'amugamba ntokaayana nga bw'oŋŋambye ntogenda Chechnya. Kwata ssente ezo. Bw'oba omaliriza by'ogenda okukola mu Bufalansa gendako mu Riviera weeyagale tudda mu CIA Langley, Virginia ekitebe ekya CIA. Interactions with Miss Jackson. Mutuuswa ne mukyala Jackson. No real game plan until we know the players on the other side. We need more from London. Not them, the NSC. Sigamba. You want me to spy in the NSC? Oyagala ntandika oketta ekitongole kya NSC. Report back to your own agency. Njagala okette bye mukola obindeetere wano ku mmeeza. Owulidde? And every Tom, Dick, and Harry political appointee thinks they have the holy grail to fight it. Now, you don't turn over the wheel to someone who hasn't been down the road. Yamugamba labaye muganda wange ekiri mu Pentagon tulwanyisa buli omu kufuna ntebe. Kati singa okwata ebintu n'obiwa omuntu atatubangako oba omenya obubonero. Owulira ketta bye mukola ne mukyala Melanie Jackson bwino omundeetere tudda mu London. Spitalfield. Ono ye muto. Eyatambuza saline gas omutuusa mu hoteli. Kopa! Alo! Ayogera nnyo. Kizuuliddwa nti kirabika ayogera nnyo. Oyo nene bamusirisa. Tudda eri Menno. Aliyate, Kazakhstan. Menno yembeka MI5 akuŋŋaanya olugambo. Yaddanga emilitati lutasiimye agamba nti nedda ebintu byabulabe bayinza omutta. Era Menno yagamba nedda gy'emirimu gyange. Menno aketta ebintu binagenda bubi n'akamu. Alinnya elevator zireeta omusiraamu omuwalabu. Mbadde ngamba omusajja n'amulekera bbomu. N'amulekera bbomu. Action! Marcel! Omutujju attira Muhammad mu Bulaaya. Ye mutujju wa Muhammad mu Europe. Hello? Hello? It's dead. Menno bamusse. What? Kiki? I'm sorry. Kitalo nnyo. Mukama ye yamugamba Menno bamusse. I should have told you to go to hell. Niye mukazi gwe waŋŋamba nti Menno addeyo nandigambye ntobikola. Wouldn't be correct, would it? Si kituufu n'akamu gwe waleetedde Menno okufa. Nandigambye ntajja kikola. Naye laba bwe nakkiriza ati kati Menno bamusse. Emily amaanyi gamuggwamu. Batta Menno ate nga yabadde atidde nga yeraliikiranga ga Menno bayinza okumutta ku lulu. Yandibadde tagenda wabula bannaye ekyatuukira Menno baamuttirayo mu lutalo. Abadde agenze kubega. Badde mukwano gwe baamujja Chechnya wabula nga Amerika badde Bungereza badde mweyambisa. Ogenda okwetegereza nga bagamba mu Sri Lanka waliyo omusibe gwe bayita Ili Petrov gwe baakutte Washington DC. Bwina bamuweerezaani mwalajja na Melanie. Ogenda n'okwetegereza nga ne message endala okuva wa bbaawe ali mu Lagos, Nigeria. Bazimba ssundiro ly'amafuta. Weetegereze nnyo
bazimba ddongoosezo ly'amafuta tudda mu Saudi Arabia Ali Kabal manyi bino ebyokuwanika birabika bikutawaanya nga bw'oli omulwanyi. You'll be expected to hand over all receipts and unexpended cash. Tugenda kusuubira okuleeta lisiiti ne ssente z'otakozesezza zonna ng'omaliriza missoni yo. Nze nali nkulembera abasirikale ba Al-Qaeda Network mu kulwanyisa ebyokulwanyisa bya Amerika nga tebiyingira Afghanistan. Kale ebyembalirira mbimanyi. Western oil figures will be there to swindle the Nigerians. N'amugamba Nigeria waliyo okutunda amataka mu bifo ebisuubira okusimwamu amafuta. Abantu okuva e Bulaaya ne mu Amerika bagenda kubaayo. Era ffe abasiraamu tetugenda kujja Abawalabu, tetugenda kubaayo. For two men whose blood is legitimate for the Mujahideen. Mbadde nsaba otegekawo olutalo eri abasirikale babiri abalemesezza missoni zaffe. America and the UK. Bambega babiri okuva mu America ne mu United Kingdom. Njagala osumulule osindike fatwa. Yamugamba mbadde njagala olagire fatwa olangirire olutalo ku Bamerica ababiri. Abamerika abantu babiri. Abantu abo babiri balemesa ba mujahidini bange okubeera nga bakola emirimu gyabwe. Abantu abo be baani? Yamugamba omu mu America, omulala mu Ngereza. Okwetegereza nga Derek Jennings ne Max Canale bateekeddwako ebiragiro ebikulu. A fatwa has been issued. Fatwa. Wetegereze mu muzikiti gye bawera wota olaba grid ne bitambula ne byolekera kompyuta ziri mu muzikiti. Omwana yasabye obuyambi. Max Canale ne Derek Jennings ne bateekebwako ebiragiro. Tunuulira tudda mu New York City, Midtown. Tudda Max. Go on. Waekwata kusigala. Said it was urgent. Couldn't talk on the phone. Wangamye nkyogenda okugana kya mugaso nnyo mutoyinza kyogera ku simu kyabadde kiki. I hear militant Salafists are bringing it into Los Angeles across the Mexican border. Agamba nawulidde waliyo omuntu eyakukusizza salini n'amuyisa mu boda ya Mexico n'amuleeta mu New York. Agreed on the price. You haven't told me a thing. Toyina kiwaŋŋamye. And to use it in department stores. You want more? Bagenda kweyambisa omukago obutoogo nga bagenda guyisa mu maduuka. You don't have dick and I'm not in the mood to play again. Saagala saaga mbuulira bwino gw'olina. But when you have dead kids and women coming up your ass, don't come. Tokaaya nawe banaatandika okutta abaana bamwe temujjanga munnoonyaako bwino gwe. Omanyira Not play games. They were innocent people, my friends. I lost friends. Toddanga mukusaagira ku kya World Trade Center. Waliyo abantu abatalina misango be battirayo nga ne mikwano gyange bagitiramu ya musala bulo. Informant. Bane taata. Hey. Tudda ku office. New York City, FBI. Wanna see? Joint Task Force. Joint Terrorism Task Force, JTTF. Nice surprise. I know. Waingo neewunyisiza okunkyalirako. Man, he's cool. Ye mukyalo oyo. It's just a word, you know. Omanyi nti kigambo bugambo ekiki. Daddy. Omwana oyo kuyita daddy. Dad, father. Sigwe taata omutuufu. Reacted when he called you daddy. Tim is his father. Nkimanyi Jim ye yali taata omutuufu. Tim's dead. Naye anti Jim yafa. Yali mukyala patana we naye ssebo. Love Eddie. You know I do. Eddie mwagala omwana oyo omuto naawe okimanyi. Be together, would we? Kati ekyo singa bawange yali akyali mu tetwandyagalanye si kyekyo. Twandibadde twagala naye. I would have never betrayed Tim. Mbadde nali sisobola kulyamu ttiimu lukwe. I wanted to. Ne bwe nandibadde nkwegomba ntya nali sisobola kulyamu ttiimu lukwe. The night before Tim died, we had a fight. Ttiimu nga tannafa gulo limu twali tuyombye. I accused him of loving you more than he loved me. Nali mugamba nti ayagala nnyo ggwe okusinga nze. Ye. Angry and nali mpulira bubi. Jealous. Nga mpulira ebbuba. Bubbaawe yali ayagala nnyo patana we okusinga ate mukyala we. Not of you. Gwe gwe yali asinga okwagala. I was jealous. Ebbuba lyankwata. Of the time that he got to spend with you. Nga mpulira bubi olwakadde ke yamalanga nga ali naawe. Hey. Leka naawe. I love you. Nze nange nkwagala nnyo. I loved you since forever. Era nga ndi mwetegefu okubeera naawe lubeerera. Enough. Ekyo tekimala. Max, your hand.
Why makisengalo zibadde ki? Why nfunye ebizibuzibu akubye informant ngumi namwabye enyindo. Tugenda maaso ne kabayita grade tuddako nate mu Washington DC Ains joint. Congratulations. Why nkuyozaayoza? You wouldn't have had anything to do with it, would you? Tungamba nti gwa amatiza abakulu ne bampa akabinja kange kenkulembera. Ono John J. Aldrich yawummula. The director on my behalf? Wayogeddeko ne director ku lwange. Things. Yali director wa counterterrorism. Bureaucracies are like aircraft carriers, man. Namugala bayemmere. Big, powerful, slow to turn. Omukadde yamugamba mu bannabyabufuzi balinganga nnyonyi zino ezeetikka emigugu eba nnene ng'ezitowa ate si nnyangu ya kukyusa. Bureaucratic waters have always been treacherous. Era n'amugamba nti amazzi ag'abannabyabufuzi ebiseera ebisinga si mangu ga kusaabala. Wuliriza mukadde. The infighting distract you. The stakes are high. N'amugamba naye tokkiriza ennwanagana n'ez'abannabyabufuzi okukyankalanya okuva ku mulimu gwo kuba ono mukessi. Gwoba owulira nga bagamba nali mu gavumenti olwo yabbye ssente ate simanya kibiina gundi kyagala kujja mu bufuzi gwe ekyo tekikujja ku mulamwa gwe mbega olina sigala ng'obega tekikujja ku mulamwa. Wuliriza. I thought character was fate. Now I learn it's a matter of geography. N'amugamba ne neewunyiza muzeeyi engeri gy'oŋŋamba mbu ggwe nali mmanya abantu basiima abantu lwa neeyisa yaabwe gwoŋŋamba mbu wansiima lwa kitundu kye nvaamu bu matter of geography. Conscience and a sense of responsibility makes a person unwilling not to try. To try what? To be great. It'd be nice if happiness figured into that equation. Omukadde yamugamba nti mu by'obufuzi ng'oyingidde mu Pentagon olina olwana ennyo okulaba ng'otwala buvunaanyizibwa naye abamu batwala obuvunaanyizibwa obwo okubeera nga tebagezaako. Ko omukadde ogezaako ki bw'okubeera abamutawaana. Tudelidelik. The Bashara received from Zurich. The SSB is being pretty uncooperative at the moment, but we do know that Arab NGOs have used this particular branch for... Kati Derek agamba nti tutegeddeko banka ey'omu Zurich Switzerland yakola ku ssente ezaatuka ku Bashara omutujju. Could make a discreet inquiry. Lwaza Michaels yabagamba nti banka manager waayo muga kizibwe wange nsobola omutuukako na nnyamba okumanya ssente ezo ani yagulawo akawunti ku ssente ezo. MI6 is being obstructive about any, shall we say, further useful action. N'omutawaana gwe nina bakama banga ba MI6 bannemesezza okugenda maaso n'okunoonyereza kwange kubanga be bansinga obukulu. I don't buy it. And the subway plans? Would that be for a new terrorist board game? What the hell is MI6 thinking then, Derek? Kati MI6 etebereza ki ku kya Subway? Emily Tuthill. Waliyo omukyala gwe bayita Emily Tuthill gwe weetaaga okwogerako naye. You go to Zurich. Melanie Jackson yabaga nti kati ndoza ke kadde ngende mu London. TV atendeka bwana ono ye mwana mulenzi Akil Samudi mupakasi mu America ali ku TV abadde asoma alengera Bin Laden annyonnyola okutta omukafiri wona sunna okudda America sunna okutta America sunna. Wetegereze olaba gulidi ono ye Akil Samudi. Why you work? Kiki tokedde genda kukola? Overslept. Neebase nnyo. An officer's told you about the importance of punctuality with your job, Akil. Tomanya omulimu gwo gukwetaagisa okubeera ng'okeera nnyo. Paid like him. Do you want to go back to prison? Oyagala bakuzeeyo mu Bulaziru mu kkomera. Kati weeyise ng'omuntu wa nnamaddala oyagala kuzaayo mu kkomera. I might even buy you a breakfast roll along the way. Omwana abeera nalaba teepu ezinyalo tudda mu London MI6 headquarters. I know this is difficult for you. Labayo Emily nkimanyi wayisiddwa bubi okufa kwa Meno. Care to hear another lecture about maintaining professional distance from sources? Nyamba toddamu kunnyonnyola bino simanyanga omuntu toddamu kolagana na mukozi gw'okolagana naye kumutwalanga muganda wo. I promised Menno I'd take care of his family. Nasuubiza Meno olabirira famire ye. Money, real money. Kyetaaga famire ye efune ssente eziwerako. Menno's assassination indicates the cell has transparency. Kati omukulu yamugamba nti okutta kwa Meno kulaga nti nno ddala abatujju balina entegeka ey'enjawulo ey'okubeera nga balumba. You haven't earned that cynicism, Emily. I suggest you keep it to yourself. Emily oba owulira onyiize nnyo n'okufa kwa Meno ebigambo byeterekere ojja kudda onyumye nange ng'okkakkanye. Very much at hand. There'll be a distraction. The Americans aren't without their sources and resources. Labayo Abamerika bazze baagala tubayambe. Tebayina bwino tebayina buyambi. Emily, despite your impeccable record, there are those who think we would be well rid of your services. Ne wankabadde oli mu mbega wa mulembe nnyo waliyo abalala bangi abasobola okudda mirimu gyo owulira
beera ng'omanyi nti oyogera na mukamaawo. Emily yayisibwa bubi olw'okufa kwa Meno. Go in the morning. I'll wait to get out of here. This is no play Kampaki. Fedayeen who fought in Afghanistan and Chechnya. Katakil aba atudde yasinkana mukwano gwe n'amugamba nti Bafedayeen baalwanyisa Omumerica nga bamulwanyisa mu Afghanistan ne mu Chechnya. Why are we on earth? Kati golosa kye kyatuleeta ku nsi nga tusobola kulwanyisa batujju abantu abatutulugunya babamanyi America ye mutujju. White knobs. And when those who disbelieve plot against you, to wound you or to kill you, they plot. But God also plots. N'amugamba labayo. And God is the best of all plotters. Abasajja abo abazungu beetegefu balina entegeka ey'okutusaanyaawo. Naye ate Katonda naye alina entegeka yaabwe. Ate nga Katonda ye mutegesa asinga era mutaka yakeera bukeezi ewa Akilu. Ne batandika okuŋŋaanya abaana bano bali bajja mu Amerika okupakasa omu ku omu. Emmotoka n'ebanona. Njagala weetegereze nnyo tulaba grade. Abaana bano balina passport eza Amerika. Bakedde ne banonebwa. Hey. Why? Tudde Raza Michaels wa CIA. Are you deliberately trying to screw me up? Oyagala kungobya ku mulimu. For agency security? Nawulidde nti wayombye n'omukuumi wa CIA. Oh, let me guess. It's about my latest encounter with the goon squad. Sooka ombuulire kiki. Ekikunyiziza bino ebikwata ku kyuma kyammwe eky'ebibuuzo. You cut loose like a wild woman. It's gonna come down on you too. Namugala bayo we banangoba ku mulimu naye bagenda kutulugunya. Mbadde nkusaba ogondera amateeka g'Amerika. Nga ngagonderamu kirwaza. Star people, this country doesn't trust you. Eno ensi teyeesiga basiraamu ate naye tekwesiga lwaza. What do you think the CIA is up to when they rape my rights of privacy again? Gwolooza CIA neefuna kisinga eddamu neeyingirira obulamu bwange obw'ekyama. Oh, are you a radical? Yes. Is he? He has no politics. Oli n'akubuuza muganda wayagala abasiraamu nti ye musiraamu nti ye ayagala ebyobufuzi nti nedda kati ebibuuzo bibakubuuza buli lunaku ne babiddamu tebintama. Islam's an anachronism. Waliwo enjala kati obusiraamu n'okwefuula omusiraamu. This isn't about me. This is about you. Raza. Almighty career. Bino tebikwata ku nze bikwata ku gwe n'omulimu gwe gw'oyita Katonda. Rant like a radical. They'll begin to treat you like one. Munne mwannyinazirabayo bw'oneeyisanga omutabangufu nabo bajja kutabangukira. Beera muntu mulamu n'Abamerika bakwate bulungi. Bababuuza ebibuuzo okulaba nga abaana bano babeekakasa oba ddala baagala Amerika oba nedda. Tudda ku kitebe kya MI6 mu London. Back against your subways? Musuubira abatujju tebalina ntegeka kuba sabwe za Bungereza. Emily Tatiro asinkanyeko n'embega wa Amerika Melanie Jackson wuliriza. And we simply haven't the manpower to deal with every unsubstantiated threat. Emily yamugamba mutaana ffe gwe tetulina magye gamala okubeera nga tukola ku buli kweraliikira kwe tufunawo. The sarin attack happened here in London, but it killed people from 4 different countries. Kale agamba ntolaba tetuganye omukka gwa salini gwali wano mu London naye gwatta abantu bansi nnya ez'enjawulo nga mulimu n'ez'Abuwalabu. The sarin attack begins and ends with Bashara. Kale agamba nti tetunnamanya oba ddala salini omukka ogwo gwali gutandikidde ku Bashara oba gwali gukoma ku ye. Tetukyekakasa. Raza Michaels is in Switzerland tracking the money trail that Derek Jennings unearthed. Ninayo mbegango bayita Raza Michaels yagenze mu company eya banka yagenze mu banka mu Zurich. Agamba mbu ayagala kumanya sente zibawa Bashara omuntu eyagulawo akawunti ya sente ezo ate n'agiggalawo. Look. Labayo Emily. I came here because we need to form a partnership. Nabadde nze wano nga njagala tukolagane. To personally ask for your support. Era nga nsaba onnyambe. Transatlantic cooperation. Enkolagana y'ensi ez'enjawulo. Equals. Exactly. Gy'ogambako enjikolagana eyo ntiye. You see, the trouble is, whenever we Brits enter into an alliance with you Yanks, omanyi omutawaana ffe Abangereza buli tukolagana n'Abamerika. Bag of poop. Tuvaayo nga twetisse ensawo y'akalimbwe. I'm aware that things have been fractious between our agencies post-Iraq. Post and pre-Iraq. Kati Mary n'amugamba sigaanyi nkimanyi enkolagana yaffe yakyankalana nnyo okuva ku Iraq eyasooka. Emily n'amugamba nedda ku Iraq eyasooka n'eyakaakati. Tested to find what wasn't there and take the blame for not finding it. Mwatwetika ne mutwala mu Iraq ne mutugamba waliyo ebyokulwanyisa kane ne tusigala nga ffe tunenyezebwa okubeera nga tunoonya ebyokulwanyisa ebitaaliyo ate n'okunenyezebwa nti tebyaliyo ate nga Saddam tumukubye. To become a player on your team. Kati mwagala nze mbeere nga nange nkolagana ne ttiimu yo. This condescending attitude is very destructive. Emily enjogera yo egeremesa okunoonyereza kwaffe. Nor the endurance. Excellent, then I suggest we finished. Ndowooza tumaliriza. Tebaakolagana bulungi. We share the same interests, the same threats.
Whether you like it or not, we need each other. Kati Melanie yamulekera ebigambo bye nga bitono nnyo. N'amugamba nze mmanyi tutuyisibwa kye kimu. Era ng'okyagala oba tokyagala buli omu yeetaaga obuyambi bwa munne. Tudda mu Zurich, Switzerland. To try to get a rise out of USSB Bank. Lwaza Michaels yajasinkana ekizibu ewe manager mu banka eno bagamba mu sente ze baba bashala omuntu gye yalina omukka gwa salini sente ezo omuntu yagulawo akawunti mu banka eno ate n'agiggalawo kati baagala kumanya ani yakola ekintu ekyo tugenda maaso ne grade kano ka butujju terrorism olina Omutaka Ice P. Seen a camel. I've admired them from afar in races, but the beast implies a lifestyle I'm not well suited for. Woni Emal Massif Director Investment Banking. That brings you to Zurich. Chechikulese mu Zurich. The purpose of my visit is you. Agamba tufe kindese gwandese wano. Gwandese mu Zurich. You're aware of the recent siren attack in London. Wategedde ku mukka gw'obutogo baakuba mu London gwa Salini. Branch. Baatugambye nti sente zayise mu branch ya wano. The attack. We need to know who opened them and how they were funded. Twagala kumanya ani yaggulawo akawunti eyo ate yagiggalawo atya. It's impossible. Muganda wange kyonsaba tekisoboka. Account access is tightly controlled. Ebintu ebiyingira mu akawunti z'abantu bifugibwa nnyo. The greatest importance. Even if I could give you, ne bwe nandibadde nsobola okikuwa. I can't. Sisobola era. It's a dangerous game. Akazannyo k'olimu ka bulabe. Kano si kazannyo muganda wange. Hard lesson, young cousin. Kankubulireyo akantu kamu kizibu wange omuto. And this bank illustrates this entire country. Just because it's a game. Ne Switzerland ebeerawo lwakazannyo ako. Scorekeepers. But we only give out the score to those who play. N'amugamba nti kati gwano gubalenga omupiira. Ate ffe baliifuli. Tugabirawo yo ggoolo abaatebye eggoolo gwe tugamba nti ggoolo yenywedde. You must respect my position. Kale mbadde njagala okkiriza amazima mpa ekitiibwa ku mulimu gwange mu butuufu sisobola kubuulira ni yagulawo akawunti eyo. Let me take you out. Kangende nkutambuze muganda wange. The versions we could not share. Tugende tusinkana ebintu ebyenjawulo bitabulabagana nga tuli ffembi. Lwaza teyasanyuka ku byejjayo. Ewa kizibu ewa abadde amusuubira okubeera nga amubuulira. Tuli mu Zurich, Switzerland. Yerekera mu woteeri emu. Oni mwana mulenzi Lwaza Michaels. You wouldn't by any chance have a light? Abaleza aleeta mwana jana Emily Tatihiru yeta mmanyi. Would you like a cigarette? Wandyagadde kasigala? Sinywa taaba. Intriguing. You don't drink, you don't smoke. Kyewuunyisa tonywa sigala tonywa mwenge. It's a question of money. I'm quite able to pay. Kibuuzo nno kya ssente. Kiki? Are you serious? Tosaaga. Oyagala kungula. Oh, I'm sorry. Kale nsonyiwa. Especially with an agency man. Omanyi ntera nnyo saaga ne bambega. Eki? E is for Emily. E etegeeza Emily Tatihill. Obwedda bawulira muwulire nga tebamumanyi. Lwaza Michaels. Nange nze Lwaza Michaels. I already know that. Naye ndowooza walitegedde erinnya lyange. Katudde ne mwana mulenzi Max Canale owa FBI. Tuli mu Washington ku kitebe kya National Security Council. The nose job I did on my source. Kati kyemugamba mumpumuza olw'omuntu gwe nakubye eŋŋuumi. Ekyo kimpumuzisa ku mulimu. Bangambye nteekawo omuntu omulala gw'olina ebizibu. We got assholes running around with sarin, and I gotta do this bureaucratic dance because... Bannaye, tuyina abantu abalina omukka gwa salini kati mwagala kumpumuza olabe n'ebyobufuzi. He's got a big nose. Wakubye omuntu ennyindo, kono ennyindo yo olinayo nnene anti. How are things at home, Max? Eka ebintu bitambula bitya Max? Things are hunky-dory, Marin. Bibi malene. Things home with you. Ate wo biri bitya? A vendetta. Naawe leka kuwolera. No offense, I appreciate the earnest, highly informed perspective. Labaye, mbasiimye okubeera nga buli kigenda maaso mukimanya. Naye ekyo tekingobya ku mulimu lw'okuba nakubye informanti wange ng'umi. Very personal. When some thug says he wants to kill me, kill the people I love. Nze neekeera enkya nemba nga mbega omusirusiru n'angamba mbu ayagala kunzita. Mbu bajja kutta abantu benjagala bo mujja bakubira sinza muleka mutamukuba ng'umi. Don't lose it again, Max. Emily yamugamba kale toddamu n'obikyankalanya Max. Sijja kuddamu kutaasa omulundi omulala. Back with cousin Omar? Oli ye Melanie, oni Emily.
I had breakfast this morning with your boss, Maren Jackson. nayogeddeko ne mukama wa Maren Jackson. You understand I really have to speak with her first. Kati ndowooza kitegeera nti nteekedde sooka okwogera naye okubuulira ekintu kyonna si bwe kiri. Cousin Omar doesn't have access to the information you requested. N'amugamba naye ensonga eri nti kazini Omar gw'oyagala okubuuza bwino akwata ku akawunti talina bwino oyo. Naye The accounts are restricted. yaŋŋambye accounts tebakkiriza bantu balazitunulamu. Omar wouldn't lie to me. Naye ate kyemmanyi Omar tayinza kunnimba. Of course not. Atasobola era. If he's been less than forthcoming, we should make sure you're better prepared for your next encounter. Naye bw'aba aganye okubuulira mazima katwetegeke ogenda okuddamu okumulumba ng'olina bwino amala okumugyamu bwino gw'oyagala. Being an American Muslim working for the CIA. Easy. Ndowooza si kyangu kubeera ng'okola mu CIA ng'ate oli musiraamu. Better Muslim and a better American for it. Yamugamba nedda nze ndaba byangu ndaba ndi musiraamu omulungi ate ndi Omumerika omulungi. Kale byonna mbisobola. People take those things for granted. Agamba nti omanyi tolaba ndi musiraamu naye abantu abamu ebintu ng'ebyo babitwala nga byakusaagirako. Ndi musiraamu ate ndi Mumerika. Si kintu kya muzannyo. I believe nze nzikiriza nti is between globalists. Olutalo luno Remnants of third world tribes. Luli mu makkati g'abagagga abalwana nga bagenda mu nsi z'abanaku nga baagala okubbayo ebintu bye baagala. It's about. It's what the tribes have, what we need, what the terrorists want to stop us from having. Omungereza amugamba nedda nze mmanyi luno olutalo luli mu makkati g'abantu babiri. Tuyinayo abaavu. Abaavu be balina amafuta. Ate abatujju baagala tulemesa gafuna. Tuddamu Abekuta, Nigeria. Abamu kategeera akaala ako Uganda Cranes gye baagibbira goolo yaayo yali ekolaizinga eggoolo gye twolekedde Abekuta, Nigeria. Tugenda maaso olaba grid. Abatujju baatuukira mu Abekuta mu kyalo e Nigeria. Tuli ku bimu ku bitundu ebisimwamu amafuta mu Nigeria. Kyayogeddwa nti amataka gagenda kutundibwa agalimu amafuta era nga abantu abalina ssente bagenda gula amataka ago bateekeko amalongoosezo g'amafuta. Abamu ku bazze Bangereza n'Abamerika be basinze okujja. Omulenzi oli ali mu ngoye alina enviiri eza kyenvu yaani. Yamugamba mu Chechnya akulidde mu Amerika era nga mutuuze wa Amerika. Allahu Akbar. He has protected them for us. Abamerika tebamumanyi. Muhammad yamugamba Allah wa kitiibwa amutukuumidde. Abamerika tebamwekakasa nti mutujju tebamwekengera. Dokita yazze. Banne Katonda abeere naawe kazi. You are a man now. Kati oli musajja. Sebo ndi mwetegefu okukola mission ya Namaddala. Mbadde njika nga nnindiridde. The studying never stopped. Okusoma tekukoma. The waiting is over. Naye ate okulindirirako kuwedde. I'm not here to train. Temuzze tendekebwa. You're here to execute a mission. Muzze kubako mission gye mutambuza. Allah Akbar. If you're not prepared to kill, atali mwetegefu kutta, then I respect your choice. Siina mutawaana naye. Before our plans are revealed, then you will go with my blessing. Naye mbadde njagala osituka otambula ogende n'okusaba kwange. Ngenda kwagaliza emikisa emyereere. Nze ndidde. Sijja kutta. You will be on the next truck out of here. Tujja ku emmotoka eddako okuva wano. Who else? Ani omulala atayagala kutta? Kataakiru yali ayimuse. Muganda wange tukwetaaga. Kazi n'amugaana togenda. Allah akitiibwa. Allah Akbar. Abekuta, Nigeria. Abatujju batuuse dda mu Abekuta. Muvubuka mutovaawa n'amugamba mu Yemen okulinaana amaka g'Abaganda ba Bin Laden. Kati bataata bo ne maama bo balowooza oli luddawa. Yamugamba tebamanyi. Asooka osibe loole eno. Alaba dokita atandise obuuzabuuza akaana kano ebibuuzo. Ke kaagambye mu tekajja sobola kutta. Ne basiba bafukeefuke bafuuyise. Muhammad, former Al-Qaeda commander. Why did you do that? Chichi chokoze. Went home to his family and told them everything. Yandigenze kubewaabwe n'ababuulira buli kimu. You think he would have lasted under Yemeni torture? Kati goloza yandimase ebbanga ki ng'amagye ga Yemen gamukutte nga tannayogera nti wa gye tuli nga tannatuloopa. Nyambye muyambe. Let's bury him before the vultures take him. Tumusiike nga n'ensega tezinnamutwala. Tudda mu London, South Kensington. Who are you? Gwani nnyabo.
You don't know? Tomanyi. I am a widow. Ndina mwandu. Does that help? Ekyo kikuyamba. Ilse, of course I'm... Wamma nkutegedde kitalo nnyo. Tonsemberera. Ye mukyala wa Meno bambi. This came in the mail. Yamugamba kano. Sent it to himself. Kajjidde mu mabaluwa. Meno ye yakeesindikidde. Oh, this is helpful, thank you. Kano kagenda kutuyamba weebale nnyo. I wish I could afford to throw your blood money in your... Mukazi gw'oli mutemu nnyo. Wattabba wange. Singa nali nina ssente nandikuddiza ssente zammwe ze mwatuweereza naye ndi munaku sirina kyakola kanzitwale. Jackson. Nze Jackson. Emily Tathill. So it's true what they say, MI6 never sleeps. Owa ekituufu kye boogera MI6 temwebaka. Change of thinking. Namugamba naye endowooza ey'enjawulo. Bashara, the executor of the London Sarin. Bashara yabadde akola ku mukka gwa Salini ogwadde mu London. Work, but my new intelligence suggests we should be looking for another more serious actor. Olugambo lulaga olupya twandibadde tunoonya abatujju abalala. Documentation that two of the most murderous Kazakh Islamists. Nina bwina alaga nti omu ku batujju abasinga okuba bamutawaana mu Busiraamu. By a man calling himself Muhammad. Gwe bayita Muhammad. A notation by his name. Neft Zakruf. Oil for blood. Alina akagambo akabadde akatambulira ku linnya lye. Oil for blood. Nigeria. Era nga ategese genda Nigeria. An oil lease auction in... Twawulidde nti waliyo amataka Abangereza n'Abamerika ge bagenda ogula Nigeria okubeera nga bazimbako amalongoosezo g'amafuta. I'll need substantiation, sat photos, SIGINT if I'm going to take this down the hall. Namunga ngenda sooka nsindikeyo satellite bakubeyo ebifaananyi tulabe oba batujju gye bali Nigeria. Hang over there. Weebale nnyo kuleeta bwino oyo. Emily Tathill yafuna bwino omupya alaga nti omutujju omutawaana yali akulembera amajja agaali ku bibinja ebimu by'omutawaana ebya Al-Qaeda network ebya Osama bin Laden ali mu Abeokuta, Nigeria. This is supposed to be a school. Lino lyandibadde essomero tudda mu Pentagon. Adults, no kids. Naye wano ndaba abantu bakulu sirabo baana bato. Over to the NSC right away. Kati ebifaananyi ebisindikira ba NSC mu bwangu ddala mu Pentagon balabyeyo ekyenjawulo. Sana Yemen. Tudda mu Sana Yemen. I am a graduate of the Citadel and Fort Benning. Anze natikkirwa ku Fort Benning ey'amagye g'Amerika. Transcripts only, I am afraid. But he freely admits to trading heroin with the Russian official for the sarin gas. Kati ono gwe twakutte akkiriza agamba mbu ye yakutte salini n'amugabira abasajja abasirikale abawalabu ne bamuwaamu enjaga. Tell him I'm from the US government. Mugambe nti nva mu gavumenti ya Amerika. Wuno omusibe. Help me. Nyamba. Speaks English? Amanyi n'Olumerika. Will you leave us, please? Mundekere. Nga bw'ayogera Oluzungu. Possible. Ate kisoboka. Relationship with the US military means anything for your career. You'll leave right now. Bw'eba enkolaganayo n'amagye g'Amerika kina kikitegeeza ku mulimu gukwata kuba otuviire. Tuli Yemen. Melanie Jackson gy'akutteko okwolekera. Wuliriza. You speak to me truthfully and I'll get you out of here. Njagala oyogera amazima gye ndi nkujja wano. You acquired sarin for Bashara? Wajja salini ku Bashara. What other plans did he have besides London? Namugamba mulina pulaani ki ez'enjawulo ng'oggyeko Bungereza. The subways. Ate enguudo za Amerika ez'omu ttaka subway. You will take me to America? Okkase onontwala mu Amerika. Yes. Namugamba ye. There's a small handheld computer. Namugamba naka small handheld computer ka computer ak'omu ngalo. Kali mu kisenge gye mbadde nsula. Mu bwangu ddala baasindikayo amagye. Banne enjagala otegeere bulungi ebintu bino. Bagambye Melanie Jackson kitegerekese nti omutujju alina entegeka ey'okulumba abantu abagenda okugula amataka mu Nigeria. Melanie Jackson n'atuma ebifaananyi bya satellite bakakase. Ebifaananyi tuleese babiweereza naye nga tannabiraba yagendako e Yemen. E Yemen ne basangayo omutujju. Bwe bakwata omutujju ono yatambuza salini okutuuka e London n'abasindika ku kompyuta ye. Simu naye ng'erimu olukompyuta basangako ennamba. Sarin has already been smuggled into New York City. N'abagamba kyensudde kirabika omukka gwa salini gwatuuse dda mu New York City. Anything on MI6's Nigerian intel? Ate bwino akwata ku bwegamba nti aba MI6 baategedde abatujju bagenda mu Nigeria erinawo ki? Agamba nti ku kyenninawo nsuubira nti eby'e Nigeria si nsonga nnyo. Recommend we back burner it. Mbadde ngamba twandibadde tukwata ku kya mu New York. By locals. I promised him amnesty in the US. Omusajja namusuubiza omuleeta mu Amerika. You all right then? Omukulu yambuuza oli bulungi. Yeah. Namugamba nekkasa ku kyenjogera. Yeah, I'm fine. Ndi bulungi siina ttabbu. All I've seen is you murder an innocent boy. Nze kyendabye okola ossa omwana omuto atalina musango. Patience, doctor. Kwata mpola dokita. I look at your men.
bwentunulira abasajja bo si basiraamu batuufu tebasaba oyinza ota okugulawo olutalo ne baana abakafiruuna mu linnya lya Allah sebo tuyinayo obubaka bwe tufunye okuva ku babaka baffe wuliriza Abamerika bakkiriza bagoberere akatego akava mu Yemeni nga bagoberera ng'endiga ezinoonya ennyama. Americans have followed Yemeni bait like a sheep. Wetegereze PD kati Abamerika banoonyereza ogenda okwetegereza nga bazuddewa essimu gye yalaga essimu ennamba gye bafunye okuva mu Yemeni eyolekera eno baagikuba eno era nga basuubira nti omugwagwa ali mu Yemeni yagula omukka gwa salini n'aguweereza mu Amerika. Naye tulengedde eri omutujju nga bamugamba nti Abamerika bagoberedde akatego kaffe akatego ak'omu Yemeni nga balinga endiga. Njagala weetegereze nnyo firimu egenda maaso olaba gulidi olina Omutaka Ice P CD International ne Eels Videography Kampala. Sebo tewali yadde omukka gw'obuto wano. Max Canary yasembera. Kopa! Sniper! Mama nyabo! N'atandika ekikumi. Bega akubiddwa. Kati labe mundu. Ekifaananyi kyamuvaako ne kigwa sniper. Naye nga atemye agenze. Atemye agenze afande. Abaye sina tabu. Nga abadde n'ekifaananyi kye. Bamusindise kutta Max Canary. It was a trap. Kabadde katego. Set up. Damn it. Abasiru bano. Max, you alright? Why Max oli bulungi? Shooter ID'd me from a photo taken in London by the same guy. Omukubi w'essasi yabadde alina ekifaananyi nga bakinkubira London nga ndi n'omusajja gwe twakwata ow'ebirasita. There's an active cell in place. Akabonero akalaga nti tulina omukka gw'obutwa oguli wano. Era nga kyetaaga tandika okusengula abantu mu ssaabu we nga bukyali. Weekakasa? Yes. Yeah. Akasiza abakulu. I'm taking it to the Oval Office. Kankitwale mu Oval Office. Ategeeza ki? Kankitwale muli gye bayita e-ring. Kati mu abalaba e-ring mukitegeera. Abakulu nga batwala ebiragiro bino bagende bakitulemu ensonga zino bazitulemu eri mu kitebe ekisalawo oba ekintu kikolebwa oba tekikolebwa mu Pentagon. Tuddeeka ewa Max Canary. Max is fine. Tota Max tannafa. But he had his vest on, he's okay. Naye babadde bamukubye essasi ali bulungi. He's at the office. Look, Jane. Ali ku office. Few men here just as a precaution. Naye Jane tugenda kulekera abasirikale wano emabega. Tutegeddeko nti abatujju baagala kutta Max. Oh my God. Aye Mukama Katonda wange. We got somebody with that ease. Totya tulina omuntu gwe tukulekedde n'omwana twatumyedde omuntu amunene amuleete. Ye manyi poliisi wejja omuntu omugambirawo munaye baawo simufu. Max. I'll tell you this. I'm gonna need a new vest. Mbadde mune saagala kugamba kino naye jaketi yange bagisaanyizaawo ngenda kwetaaga empya. It was a good vest. Mune jaketi yebadde nnungi. Yali jaketi ya mugenzi. Some of the boys are gonna hang around for a little bit. Namnga naye totya tugenda kulekerawo abasirikale abo bakuume. Okay? Ndowooza oli bulungi nti asiina tabbu. Yeah. Please get them. Bambi kwata abatujju abo. I know you've been trying to get a hold of me. Katudda mu Lagos, Nigeria. I've been jammed. Labaye mukwano manyi obwedde oyagala kwogerako nange naye mbadde nakatuuke Nigeria mu Africa. Everything's fine here. Wano tewali tabbu. Just watch yourself, okay? Munne weegendereze baatugambye abatujju bayinza okwagala okujjako eyo. Emily ye waakoze analysis ye akasa abatujju baagala kulumba America si Nigeria. Emily mwalajana Melanie. Emily yagamba abatujju baagala kulumba Nigeria ye Mungereza Emily Tathill. Omumerika ye waanoonyeza kizudde nga kyabeka abatujju balina kulumba America. Tudda mu London ne Buffalo. London. Bungereza. Oni muganda wa Akil. Bonna bajja ku kyeye Bungereza bajja kunoonya ssente. Agenda okwetegereza muganda we yalidde ebyokulya n'alekano kumbe yalesewo ne kateepu akaliko oluyisiraamu
n'akasomako okutta Amerika sunna abaana bange okutta Amerika sunna laba emyaka Bin Laden gyatendeka laba emyaka 14 okutta Amerika sunna nyabo Allahu Akbar. Can you speak up? Tudda ku police yogera. I thought perhaps you should know. Mbadde nga wantegedde ku kino kiki. And what about your brother? Kikwata ku muganda wange abadde Associated with people involved with terrorism of some kind. alabika akolagana n'abatujju. His name is Akil. Bamuyita Akil. Your name? Ngamba erinnya lyo. Ate mbagamba muganda wange mutujju ate mugamba nze kangende. Wait. Amukulu linda. Please. Bambi linda togenda. Baleeta babega aba MI5 bakebere ekisenge kya muganda we. I gave this to my brother when he came of age. Kale musajja atagamba nti kano naka muganda wange ng'akyali muto. Evil spirits. Ng'anjagala kamugobe k'amasitaani. He never hung it up. Teyateranga keeyambula. Struggle. Naye olwaleero ndaba akejjeemu nga tewali amulwanyisizza. Ekiraga nti byagendeddeko tebiri mu ddiini. Tell us all about this. Weebale kutumanyisa ku kino. You're being very responsible and very brave. Obadde musajja buvunaanyizibwa ate ng'oli muvumu nnyo. Not yours. Yamuganze kino nkikoze lwa muganda wange so si mmwe. Saagala muganda wange kufiira mu batujju. Simuloopye lwa kuyamba mu Abangereza. Lesson 14, using poisons and cold steel. Lesson namba 14 okozesa omukka gw'obutwa. Planting explosives. Lesson 15 okozesa bbomu z'omukka gw'obutwa. Nyabula. Butabo buli wano ng'omwana abeera n'akatabo A for eye, B for bullet, Pictures of the complete evacuation of the New York. Banna ebyo mulingira ebyo bifaananyi ab'omu New York subway batandise osengula abantu. Well, MI is trumpeting the discovery of the poison gas training manual. To pressure for similar action to be taken here on our underground. Omukulu yamugamba nti aba MI5 bazidde akatabo ak'omukka gw'obutwa mu kifo ky'omwana omusiraamu. Kale naffe tutegese okusengula abantu baffe essaawa yonna. Emily yagaana. Kono watanga Emily oli mukyamu. Emily yagamba nti nze kyemmanyi abatujju bano bategese kulumba Nigeria so si America oba Bungereza. Ogenda okwetegereza eri abatujju ebyokulwanyisa balina. Ebyobulaba ate nga bya mutawaana. British friend, if he performs, he could be useful to our future plans. Mbadde njagala otendeka omwana oyo gwe bayita Akil. Singa anaatuyamba n'akola bulungi emirimu gye ajja kutuyamba ku pulaani zaffe ezidda kuba alina pasipoti y'Abangereza. PD looked everywhere for the shooter. Omutemu tumunoonyeza. And they're pulling out of the subway. That turned up cold too. Ne mu subway ne bakeberayo naye tebamulaba. I was never the target. Baabadde tebaagala kuba nze. They wanted us to think they were going after the subways. Baayagadde tulowooze mu bagenda kulumba subways. Lwaki baatubuzaabuzizza? Gye baatusindise si gye bagenda okulumba. Melanie nadda. Everything indicated they were going to hit the subways. Mukamange mu nsonyiwe buli kantu akabadde kalaga nti bagenda kulumba subway. Go home, get some sleep. Omukulu yamugamba agende eka weebakeko. Yakoze analysis enfu. Tewaabadde yadde omukka gwa saline mu subway. Tudda mu Abekuta, Nigeria. Nga tuvuddeyo tuyingira ekibuga Lagos. Nigeria, Lagos. Kati eri mu kaalo tuvuddeyo. Tudda mu Lagos. Tulengera Nagagga Addison. Ayakutte kuba okwolekera okulaba nga asinkana bagagga banne ne baminisita ab'enjawulo abagenda baguza amataka Black Cat Bar. Okwetegereza ng'omuntu gy'ayingidde. Terrorist. Yajja ne bag n'assa ku ttaka n'asaba ekyokunywa. Mbannayiro. I hear your shop's about to be taken over by British Worldwide. Just a rumor. You know BWP covers every ounce of oil in the world. Wetegereze. Bali mu Black Cat Bar. Kande Club Disco. Nayo ne zireeta terrorist omulala. Abekuta, Nigeria. Omungereza yatugambye nti bino lutalo. Abaavu be balina amafuta. Abagagga baagala kujja kugatwala Abangereza n'Abamerika. Ate abatujju baagala balemesa kutwala amafuta ago. Njagala obitegeera bulungi nnyo kuba byo webiri. 3 more beers, please. Right away, sir. American? Oli America. Touch of home from far away, huh?
Nabadde manyi nti ndi walanga tewaliyo muganda wange. Doesn't get any more American than that. Here you are. Kwata bia. Young friend here, another beer. And put it on my tab. Ne mukwano gwange nomungere kabia okateke ku sente zange. Tunalabagana baba. Omanyi yasanga America munne kiba kyewunyisa. Eno walanye mu Nigeria. Lodi bamugulira kabia teyakalinda n'atambula. Terrorist. Ensawo agirese. Teyagitwala. Nigeria. Nono naye n'agireka n'atambula. Bane anke nchawo yo. Girete. You're too good for this place. Get out of here. Naye oli muntu mulamu togwana kubeera mu bbaala va wano. Kyokka banairaba kino hingo atandika obwenzi. Kale. Ensawo tagijjeeyo ate. Gyabadde alina gitwala temulemye okuteekayo. Kaza agenda okulengera ngono ate ensawo tagijjeeyo ya bbomu. Abadde kyono. Oyagala kulemesa mirimu. Obudde buwedde ensawo ena bbomu egira mutaka alina yakiiru. Ate bbomu agikutte banaye. Kaza amulengera. Agenda mulaba. Alese ensawo n'abaako ne wagiwumuza. Ate nga siwe baagala ekube kazi yagamba n'asaaga ono mwana mukyekiniya. Mukyekeni. Kyekeni skola. N'aleeta baaga. N'agiza gye bajagala. N'agikomyawo gye bajagala tomubuulira ebyo. N'agireeta gye bajagala. Kandikira abudisiko. Tugenda osima amafuta ga wano n'obudde buke. Weetegereze. Weetegereze. Aleseyo bbomu n'atema. Ndongo. Una felice collaborazione. Nebaluka. Banaye. Katandisoni n'adduka mwene bbaala. Agenda alaba bbomu gyebalukidde ebweru. Gye yava. Gye yafubutuka. Allo. Bamune. Banaye. Laba Katonga. Hey, don't bother. There's nothing you can do. Dokita abagenda yamugala to papa. Era totegana. Toyina kyogenda kubakolera abo. Terrorist. Cause. Weyitawo. Mutujju. N'aleeta essimu. Hello. Action. Haraka. Terrorist. York subway is open again this evening. New York subway bazigudde kizulidde bbomu tezaabaddeyo n'omukago obutote gwabaddeyo. Of a siren attack. Your analysis was correct. Wabadde mutuufu Emily. Abamerika babadde bakyamu. Multiple bombings in Lagos. Bbomu ez'okumukubuzi baluse mu Lagos, Nigeria. Ogambye ki? Katonda wange. Baatuyise kulitalaba. I was wrong. Munsonyiwe nabadde mukyamu. Kyova olaba ebiragiro nga binaakolebwa. Bakola okwekebejja okw'amaanyi n'okuketta okw'enjawulo. Okulaba nga tebasalawo kintu kikyamu kubanga bayinza okufiirwa abantu be batamanyi muwendo. Melanie Jackson yakola analysis enfu. Nereetera okubeera nga Amerika yafiirwa abagagga ab'enjawulo ne Bungereza abaali bagenza okugula amataka ag'enjawulo mu Nigeria, Abekuta, Lagos. Wabula ekyasinga okutula Emily kwe kubeera nga ne bbaawe ali Nigeria simanyi ewedde. Ama Ice P yagambye ya butundu. Tekabadde kasooka twali kyakikolera katulindaako okubiri. Bakayita guliriwe ekibana mubaka ettayi mukwate ettayi wa library mukwate ettayi mugambe njagala part 2 Omutaka Ice P alagide.